Ndi plan de mulekwa ndi ku mobs wano twaddayo kusoma obudde bwe twali twonoona mu bantu kati ketwabuza mu bitabo obusungu bwe twali tuyina eri abantu twabuza mu kusoma ekalamu terimba so nsanze wano mobs mbeerawo ne Bebekulu antuula mabega n'akoppanze Bebekulu naye asoma no ku mobs tuli mu kirasi yemu ne Bebe musoma kosi ki Machuwa Entule osoma n'abaserebu kyabalala wa Kasarini kusaasira atuula mabega Bebekulu naye atuula mabega nze mugezi waabwe bonna bakoppanze obalagirira kujjako amannya gaabwe ewe yankoppa n'erinnya nabikopperamu ani yakopperamu erinnya nemugaa nti neemu bajjo nemugaa neemu tebali okay so, ne bajjo waali full figure yajja ye ne bamugoba bamutuma ebipapula bye naleeta bya pitu n'amannya agabiriko tegafaanagana yenna Kangubi Rodyasia ate ngeno yeeyita Jennifer full figure n'agamba mbu yali akyasoma mbu olutalo ne lubalukawo musanvu are you sure ne bamugamba tewaali lutalo ate n'agamba asimanya kojjaawe simanya gye yali abeera mbu fees zaggwawo so full figure ye bw'ati teyasobodde kujja ku mobs ebbanga ki ng'osoma wiiki ebbiri sofa kuva twatandika semester eno Bebekulu yaddamu okusoma bambi she's a very promising student sorry is a very promising student okay okusinziira gwe nga gwe abalagirira bola okusinziira ngazi gwe bakoppa wenda bajja mmalako ajja mmalako Bebe ate kafe anti Kasarini kusaasa ye watajjako makeup saawa 4 abaati bajjo ye mu mulaba abeera nnyo mu discussion akola leisure and hospitality full figure mwaka guno egunaggwerako ng'akoze YouTube atambula ne kamera byonna abyeyisa si advisor mobilizer si mobilizer advisor kati agenda tuuka yeetamu ye lwaki sikwata kamera already kati bali mu DCCU ekibiina ekitaba bannamawulire kati ate yagamba si munnamawulire kati tomutidde kusiba walaba ayina emabega kawo yamukuba nammere nga tamusibanga nammere yamukuba nga tamusibanga tomutidde full figure nyampita nammere ate Catherine tosobola yita Catherine kuba ne Kasarini naye tebakwatagana era nga mpita kusaasira eddagala lya full figure ffe kati twalifuna ddala ye nammere ye ddagala lye